Kwaniriza ku CBS FM UG official channel ya Fenga bulijo anti the program the Maiden Girls omwana mwa MC Shitah nza chikulira mutu modulate you guys ato mwezi guno banange ndi bulala muko sikyagambwako guno omwezi ugaye guno omwezi gwa kupa habaya birabo zikefu sizo nazo nazirinze anti tuli mwezi gwa ba queens ba kings balangira tuli bambejja njagala kujjukiza ng'ennaku z'omwezi musanvu guno omwezi gwennyini tulina kabaka's birthday run ngowe natana kufuna mujozi nagambye jangu waneno opposite negeti y'amasenge ofuna omujozi g'osobola okwetaba misinde gino egya kabaka's birthday run ate njagala obajjukiza ne birthday ya kabaka the reason why bataddewo emisinde gino just kirimba n'abawala waliwo kye tuli okulwanyisa producer gakuddamu sasa wawecheza dda kwaniriza ku show yaffe kwaniriza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shitah queen of the mic queen of the vibes oliko program the Maiden Girls the program ekujjako stress ngo enanga wasibye ngo inabi stress just tune nga tuli mwezi ogwokuna njagala bategeeza nti guno omwezi tulina mubalangira n'abambejja gwobanga oli mulangira this is your month tulinamu abazaalibwa tulinamu ba queens abazaalibwa abalangira ate teweerabira ng'ennaku z'omwezi musanvu tulina kabaka's birthday run gwe wenna ng'oyagala okwetaba misinde gino egya kabaka jangu waneno ku opposite negeti y'amasenge oweefunire omujozi gw'obulambalamba osobola okwetaba misinde gino ate n'omwezi guno njagala okibajjukiza nti guno omwezi gwa stress free njagala habaya njagala ebirabo bya birthday kwegamba ndi bulalamuko guno omwezi sikyagambwako ntambula zena ninnya sirinya toera bya program yange njikola ne mwana muwala Infinity Bea ndi bulala njabasabula leero erinya nangendo Joy aka Infinity Bea Black Bea and you look smart today nenga bali kusimwa mukwa haji jali oba nedda kwalo haji sibali mutoda muna kuchogera naye nga mwena abagala banyumira share FM mutage ku YouTube channel ya CBS FM UG tukomye watera nerero okolati okubasabula okubasosotolera biki abavubuka be bayitamu mu bulamu bwa bulijjo. Okay, amaye na kuzino simanyi bannanga kuteka mu bisente ngezo ne tuyanga oyoga ngamba mashallah oba habaya lero watakugirya habaya ja kuba tukoze bubi nani shitote mu mugambo ontema ko mugambo kwa mulama gwa lero onakola lero mulama gwaffe gugamba nti kiki ekiviridde ka abavubuka ensanji zino okuva kunono n'ebyobuwangwa ennaku zino abavubuka oli n'omusanga mukwano ng'empale gyayambala erimu ebitulituli okuva waggulu paka wansi newebuuza ono yakula atya bamukuza kiki abaana damage yes kiki ekividdeko ensanji zino abavubuka okwerabira ennono zaabwe kiki bannange kiki kye mwagala nti edda ennyo wasanga ng'omwana nga wabanga abuuza omuntu omukulu afukamira naye ensanji zino akwitako wasibye otya nno nnyabo wasibye otya nno ssebo bannange kiki kyemufa bavubuka kiki kyo Joy edda tewabeeranga na musajja asiba nviiri kita naye ennaku zino eno okimanyi nti osanga n'abavubuka nga basibye enviiri edda wabirabanga washita tebyaliwo naye simanyi lwaki avubuka ennaku zino bagwita mulembe ffe tuli ba analogo kita nze ndowooza kirese ekyo osanga ng'abaana abalenzi batandika okusibya enviiri ennaku zino abaana beegomba nnyo basiiwuusa empisa bavudde ku lulayati yobwajjajja osanga omwana bagenze USA oba agenze UK nansanga yaba embeera zaayo nayagala atakole ki azikole ki azireeta eno najja eno ate najjukira ennaku zino n'abavubuka baagala okukola ki okukopereza kati oli bw'anaabulaba ng'oli asibye enviiri ng'anyumya ennyo nga naye agamba kankole ki kansibe so ekyo kireetedde n'abaana okukola ki abaana okuva ku nnono z'obwajjajja n'ekirala ennaku zino n'abazadde enkuza y'abaana ennaku zino n'abazadde tebakuzizza baana bulungi okitegeera abazadde tebakuzizza baana bulungi tebabawadde budde omuzadde neweesanga ng'agenda keera ku makyafuluma ennyumba agenda kumawo ssaawa 5 za kiro abazadde tebatudde wansi kubulirira baki baana baabwe anti kati abaana baagamba ennaku zino beebeekuza
tebakyalina obwo budde mbu ate maama amubulire awo omwana omuzadde ayinza okuba nga amubulira n'agamba ne maama gwe byoliko ffe byadda bya analogo kakati olaba abaana bagamba nti byadda naye ate bazadde baffe ekibawangaziza era ekibabeezezzaawo kubanga babakuza muki mu mpisa ki ennungi naye singa nawe tebabakuza mu mpisa ennungi ate singa bamu ku ffe tuli baki tuli bafu nnyo naye bazadde baffe babakuza muki mu nkuza ennungi so abazadde bandisaanye okukola ki okuwa abaana baabwe obuki obudde n'otuulawo n'obuliira kuki ku baana bo okitegeera kuba kati ennaku zino osanga omwana omuwala ng'ate yeeyisanga muki nga mulenzi okitegeera n'osanga omulenzi ng'ate yeeyisanga muki muwala edda tebyakola ki tebyabeerangayo n'ekirala ennaku zino n'abaana mu kifo kyo okimanyi nti no bagamba nti kale kaŋŋambe nga bagamba nti eddagala ly'obuki eddagala lyaki eddagala eganda eddagala lyaki ery'obuwangwa eddagala lyaki eddagala ly'obutonde likola ki likiwaringa nnyo naye ate ennaku zino abantu bavudde ku byennono bavudde ku by'obuwangwa bakoze ki bakozesa eddagala linene lyaki ezzungu ne weesanga nga lidamaginze abaki abantu okitegeera kubanga baagala ki bakopye ebiki ebyabazungu okitegeera omwana ayinza okulwala ne bagamba omwana banne munogere ku ki kati tugeze enaku olubuto kati kantuwa example y'olubuto olubuto ne lukuluma omwana n'omugamba munogere kajaja ebyo byebiki ebyo eddagala kyeyo kamutwale muki mu ddwaliro n'abaana ennaku zino beegomba bavubuka ennaku zino beegomba okimanyi nti nedda abaana babanazanga ekyogera abaana babakola naye ennaku zino eno omwana gwe abaana ennaku zino mpuli abazadde bagamba ye ate Shitah nze nkubulire nze simanyi na bintu by'eddagala ebyo mbu ate mbuuzirawo nkole ki mbuulina eddagala simayo nogalina eno nelino mukwano anti kati eddagala eryo nabo ogundi butonde ate bya buwangwa nti eddagala erimu abazadde baffe balikozesanga okuba nga tuwonyezebwa tiwayaba ennaku zino oye abazadde b'ennaku zino bategeera kintu ekyo kimu ddwaliro buli mwana kamukutteko ddwaliro naye ng'ofaaki ate ennaku zino abavubuka obuzibu bwe balina bannange tebakyagambwako tebakyabuulirirwa bakitalo nnyo omwana ate n'omuzadde bannaye abazadde abamulina ensobi omwana n'afuluma ku ssaawa emu ez'okumakya n'akomawo nga bukya olw'enkeera then n'omwaniriza ewaka really abazadde muli Shitah naye nga kyekizigo wakirabyeko abaana beekubye ekizigo ennaku zino okiteeka ebbali naye n'omuzadde omwana simanyi woofuluma ku ssaawa emu n'okoma ngedda omuzadde ng'oli wa jjajjawo oba wa mama Shitah ffe bennyini ate kati badde n'abaana baffe betugenda ozaala ate bo bagenda kwonoonekera ddala guno omulembe ogujja kubanga kati essaawa zino eno Shitah olaba ffe waffe nze kyemmanyi watonaweza myaka 18 batokola kyo bateweefuga era mu nnyumba bodda leeti bakola ki bagambako ne bagamba lwaki okomyewo leeti okitegeera naye ennaku zino abaana betugenda okuzaala Shitah tebagenda ate bo bagenda okitegeera bagenda kuba ate bo bafu ddala obadde oyogera ku nsonga y'ekizigo naye nga kyekizigo abaana beegombye nnyo ebintu by'abazungu ebyo omwana neyeesapata ekizigo neyeesapata ekizigo kyonna kyonna nabanga yakigwamu obugwi naye ngedda amazima bazadde baffe bajjajja baffe ebintu tebabikola ki negundi n'obutonde bwaffe obwa Africa kyova olaba ennaku zino ne seasons zikyuse kubanga ne Katonda muki munyiivu okitegeera baana balemereddwa okugoberera Katonda bye yateekawo obula bo bakoze ki basazeewo bo bakole ki bakoppe ne batamanya ati nno bo abazungu batondebwa batya batondebwa batya ate ffe twatondebwa tuli baki tuli baddugavu kati ekizigo weekuba kyaki oyinza omunenyaku n'agamba first of all nzigenda kubeera mu Uganda I'm going to get married to a Muzungu guy Jalo Muzungu yamtegeseeyo oyinza nga Muzungu ate kamukubuye abazungu baveeyo ewaabwe ne bajja mu Africa by the way Africa oba ngambe Mungu yagituwa bulungi Africa bane buli everything is good the weather the what especially Uganda kakati Shitah nga tukyali ku ekyo ekyogamba mbu oba abazadde simanyi bakuza bulungi baana naye bambi waliwo abaana boy nga kale oba nti mama yakola kinti oba abavubuka mama yafa oba omuzadde naye yavaako yawunga okitegeera yavaako nga yawunga n'afuuka kyetwala kati n'abo abaana nakyo kireese kiviiriddeko abavubuka okukola ki okuva ku nnono oba ebyobuwangwa okitegeera omwana n'akula nga talina muntu agenda tuula awo amukole ki amugambe mwana wange kino oba kino n'okula n'abazadde bannaye omuzadde ng'okunama omwana naye agenda omwana agenda kukola ki omwana agenda kulaba ki
olaba nze waliwo gye nali ku ssomero erimu omwana ng'ali ku ssomero maye binene ebimeyimeya omwana amusaze ekimemeya bamutaddemu ko tinti kyokka ng'omwana wa nze nanga amasomero nze ngeewuumya omuzadde twali ku edda ebyo tebyaliyo n'ennaku zino eno osangayo amasomero kati ono Ariana Sebunya gy'asomera ku gundi ku Uganda Matters baina neno gundi baina is it discrimination omwana sebo yasiba enviri bannebe tebasiba obwiki ebyedda obuzibu bw'assomero lwaki bakkiriza omulala lwaki bakkiriza yasiba enviri ng'abalala tebasiba yano nange mulaba nnyo ng'akola challenge ate mulaba nnyo mu uniform naye ng'ali kusomero ng'akola babakkiriza n'amasimu kakati muna Shitah ebintu ebyo abaana baviiridde ddala ku bintu ebyaki omwana talina ngeri gyagenda soma nga takoze eki takonsentrate ze so nekirala tuli bazadde muzadde kubanga atwala omwana ku ssomero ng'amukuusa ekimemeya abazadde b'ennaku zino muli kuki kankubuli omwana kasitukulizamu eyo embeera kati omutandisizza buto ng'omulaga ekyo osuubira ki maaso ng'omwana akomayo waka nga yeekubye zitatu omubiri gwonna oddawo ng'omunenya ate nga bwotyo omukuzizza ekyo ky'omulaga bannange ate n'abavubuka nabo balekera okukozesa kye bayita ebiragalalagala anti kati Shitah eyo yona biva ku nkuza ya mwana abazadde tebatudde tebawadde n'ekirala kukoppa n'ekirala abazadde tebawadde enkuza y'abaana abaana tebabawadde budde kubanga abaana fayini ojja babuulira naye abaana bo bamonitoring okitegeera naye omuzadde atambula n'agenda abaana balekedde omukozi yakuzizza abaana gy'oli gwe abazaala tobakola ki ate omuzadde abeera agenda kunoonya ssente kituufu waliwo okunoonya ssente but spare some time waliwo omuzadde ajja fuluma ku makya akomewo ki tutakebedde ku baana bange oba bakoze eki basuze batya okitegeera so abazadde out there mwena baliyo Shitah ffe tetunazaala era tetujja kwefula bagezi mu kintu kino naye nga mugezeeko okusparinga munoonyereze n'abaana bammwe batambula nabaki nabaani kubanga omwana ojja kubeera naye ng'abantu babeera nabo bagenda nze kyendaba omuzadde ayinza okukola ekikye ng'omuzadde naye obuzibu buva ku mwana omuzadde ayinza okuza omwana we mu ngeri gy'amwagalamu but with time omwana n'agamba nedda that is not me I want to copy Nicki Minaj I have to dress like Nicki Minaj ate abaana b'ennaku zino balina engeri gye bambalamu bu dresses omwana n'ayambala akagundi bwe kati n'ayambala t-shirt nakulaga ava mu nyumba so edda ennyo tebyalingawo olaba nezo sikati kati essaawa zino zi body huggers tukwata edda tezaalingawo olaga ki can even move out of the house ng'oyambadde bayika Shitah nze with a big shirt batugamba tetumanyi mirembe mukwano ova ku kya big shirt waliwo lejja kwambalira ka crop top akutereko neki ne bayika bukwano tonnabalaba ku TikTok maybe I'm not a fan of TikTok genda ku page ya Winnie mami ajja kubisangayo Winnie wa mami this one dancer genda ku page ya Winnie wa mami TikTok abajja kulumba nino kubasabula badiya mujje mu nnumbe kati David Duma sitidde ate kati Shitah bapozi bannankyawalwa kwogera buki mazima bannange nina kyennindyawo nina sirina gwe nagiridde wano niwabula ndi mu kwogera maki mazima if you're the example why should lwaki simba sikuwanga example bw'obanga kyenjogerako kyokola ono mukambwe nnyo siva ku byobukambwe but I'm just giving examples ze tulina okugoberera obadde kinaawe buli muzadde alina engeri gye yakuzaamu omwana so nabo bwabanga muzadde we yakutriminga waakyo fine tewali akulinako buzibu mukwano weekunamire naye ngedda bazadde baffe bebakulira nga tebakola ki tebakunamanga Shitah n'abaana abazadde tebagize tebakoze eki abaana bawe tebabakuliza mu ddiini okimanyi omwana gwe bakulizaako mu ddiini mwawufu era abeera wanjawulo okimanyi omwana gwe bakulizaako kivula abasajja bamu bagamazi gabakwasa mukazi nga bamukoze tibamukuliza mu ddiini okimanyi tindi omukazi gwe bakuliza mu ddiini muki mwawufu era abeereka naye ajja kumanya ati nno kino eno bakikola kino tebakikola ki era ajja kukuliza abaana bo nga bali bati balina intermarriages nyingi nti gwe ngenda afumbirwa omukalamu nange oyogedde ku point ekyo kibeeka kya intermarriage ninaateeka ku point kenfunye Shitah okimanyi nti nno abaana baviiridde dda edda bannange ng'omusajja okusika obusisa amatu n'akutwala
tatange yangamba nga bakutwala ne bakusuza simanyi omanyi wamba mulina ekibanja nga bakusuzeeyo eki n'ofunira olubuto ku lujja nga bakusuzeeyo eyo simanyawa ekibanja gye kikoma ne bwofa simanya ne bwokola ki omulambo gwo gubonaabona naye Shitah ennaku zino omwana azaali omwana azaalira ewaabwe n'abazadde tebeefiiriddeyo obeera omwana ne wazaala buli wanaafuna olubuto nga tomanyi tata w'omwana agenda kubanga waliwo wali eri omuwala sijja kumwogera linnya naye omwana aswaziza bazadde be n'akamala bukama nze nina mbawo ekizampo kubanga nze binene ebintu sibirinambu kugwabula ndi mu basabula kyenkola ki kyendabako okitegeera kyendabako ate kyenkola ki kyemmanyi mwana we Shitah marriages ennaku zino nti omuntu ajja kugenda afumbira omukalamojja anoti mukalamojja that is a bad example oba omuzungu ayagala okopa embeera z'abazungu ti abazungu bo nakyo Katonda yabatunda bulala omuzungu ne wayambala ekyo ne wakunama tasasa mazanyo batu naye ate kati tetwakula bwe tuti oli mukyala muganda ye gwe namayanja weddira mutima bakusange ng'otaddemu kishoti banaye that is not good katugendeko omulango babakama baffe tukomewo kulikayo omulango babakama baffe weebale nnyo gwenna akyagyekuumiddeko CBS FM UG official channel yaffe tewerabya nti osobola tusanga ku TikTok, Facebook, Instagram, kosa ne Twitter. Kugamba obeere nga tufollowinga ne YouTube. Yes, you stream live, then you start watching us. Njagala obajjukiza ng'ennaku z'omwezi musanvu jangu aneeno opposite ndegeti y'amasengere obeere nga weefunye omujoozi gwo obeere nga weetaba mu kabakazi birthday run nabagambe guno omwezi gwaba queens gwaba kings kwegamba tuli bulala nze nno njagala sente watali sente you can't be my friend naye nga bahaji twabagambye fe abatayambala habaya mugenda next week Shitah fe abatayambala habaya ba sweets mugenda kutukola oba mugenda kutukola mutya simanyi naye nga naffe mwandi tufuniddeyo ka package akali special kubanga ffe tetukola ki tetwambala habaya ekyo kikwagaza omusiraamu nga ate toli musiraamu mukwano choice kwagala ddembe ki dembe kwagala choice ki dembe kwagala sijja kwotya nze mulango wakama waffe nga tukyali ku mulamwa gwaffe ogwaleero okugamba nti kiki ekiviiriddeko ensanji zino abavubuka okuviira ddala ku byobuwangwa n'ennono essaawa zino mu ddakiika eno nga sinagenda wala njagala tutunuulire bazadde baali badde bakola ki solutions bali badde bakola ki okubanga abaana bano baddayo emirembe naye nga Shitah ekyokuddayo ku nnono kyo kibeeko n'okutaasa eno gimwe tekinologi eyeyongedde Shitah naye nga ekyokuddayo ku nnono tekikyasoboka kubanga ne tekinologi ne mu bayibuli mwekiri kubanga emirembe gigenda gikola ki gikyuka so tosuubira mbunoobu bw'emirembe gigenda kati Shitah mukwano otuddeyo mu mirembe oyambala olubugo nti olubugo lwebayambalanga naye kati empisa gy'olina okuyisa omwana gy'alina okweyisa naye nga waliwo ebintu ebitagenda soboka kukola ki kuzzaayo naye nga nze Shitah kyenyinza okugamba abazadde bafuneyo obuki obudde batuule awo bakole ki babuulire ku baana baabwe togenda kuŋŋamba nti ogenda fuluma ku makya okomewo kiro osubire nti waliwo agenda okutuulawo akole ki agambe omwana wo nti mwana wange omanyi oyinza okubuulirira omwana wo ng'akyali muki mu buvubuka bwe n'abonaabona ng'ate akoze eki akuze abaana mubayigirize okukola ki okugoberera ebiki okugoberera ennono n'ebyobuwangwa kubanga bikola ki biyamba nnyo omwana akuziddwa kyobola abagamba kyangu okukuza omwana naye kyangu okukola ki bagamba ye batya omwana kizibu omwana kyangu omukuza naye omukuzizza otya okitegeera so abazadde kyandibadde kirungi nnyo nga tonna bagenda ku mulimu ocekinge ku baana bange bakoze eki basuze batya bwoba okomyewo bakole ki oba monitoring omanye omwana wange atambula naani abeera naani bwabanga omukwano gwalina amudraininga budrainizi mukole ki mutuula wansi n'omwana wo mugambe mwana wange nono gwoli naye tagenda kola ki talina kyagenda kwongerako okujjako kukola ki okujjako kuzza emabega okola omulimu gwe ng'emabega bwe nagambye naye omwana tuzaala mibiri tetuzaala fine Shitah okimanyi nti n'omwana bw'omugje no wansi ngozi totolabanko ku balenzi essaawa zineno mu myaka gye gy'alina ng'akyafukamirira maama we tobalabangako kakati Shitah kisinzira omwana bw'obanga nga baamukuza nga mukuze ddala ddala trust me
tagenda kula mbuno just in a nick of time akeere ku makyakole ki akyuke. Okitegeera lwakuba nti nno kale abazadde bakuza abaana nga babakuzizza ebiki ebyejo mwana emyaka 8 nga alina smartphone atandise kulaba kiveeko luli nalaba omwana ku TikTok ng'akutte ennywanto ku myaka 5 nagamba ku myaka 5 mukwano ka vidiyo ngenda kukabateerayo. Nandisabye nga nze omuntu nti abaana baneeno omwana wabanga alina emyaka abaana tulekeyo ba exposing nnyo ku internet exposing like give omwana omwadde essimu omwana alina emyaka 8 omwadde essimu internet okwo kubeerako ebintu bingi ebyobulabu omwana byabadde tasa kati omwana n'akula ng'alaba tugeze pornographic yes olaba pono omusajja byeyabuuza omwana alina emyaka tugeze emyaka 8 omwadde smartphone gw'osuubira ki omuzadde omwana agenda kwononeka nga bukyali n'abaana bannaye muyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa bannange ekyo twelabidde n'okyogerako abaana temukyawa abantu bakulu kitiibwa okimanyi omwana abeera kyekiragambye omwana ayinza okuyitako awo ng'oli muntu mukulu oli myaka gyana naye nagamba wasiibye otyannya tekiveeko ekyo kitono sweetheart ekyo kitono omwana oyinza omugamba koba osanze akaana akato kavuma munne waako n'okagamba gwe bakuliza wagwe avuma bino ebigambo binagamba naawe naakwongerezaako ekityo n'oguma mu bitiibwa ebitokomoka naye bannanga abaana mweddeko tetuganye muyinza okwekuba zittatu zammwe naye at the end of the day oba all of it all mugenda funamu abaana ennaku zineno baggwamu n'entiisa abaana ennaku zineno Shitah okimanyi edda batyanga obulwadde bunene okubukali mpitawa naye abaana ennaku zineno ate edda batwalanga netwiga n'ebintu by'omuntu naye nga Shitah tusaba n'obwakabaka obw'enjawulo buteekeyo ki mu bitundu ebyenjawulo buteekeyo ki emyoleso egibuulirira tusaba mama n'abagereka abirayo nnyo n'ekisaakaate wani abazadde mu encouraging abaana bammwe okwettanira okugenda mu myoleso egyo kubanga bayigirizaayo ebintu ebyenjawulo bingi ate ebisobola okuyambako ku nkuza y'omwana wo nekyajjeyo nekikola ki nekimuyamba mu maaso eyo nekimuyamba era mu maaso eyo nga temwerabira nti mweno program yaffe the Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka fashion tubeeramu ne entertainment nga akanyomero ka fashion olunaku olwaliro temwerabira nze akabaleeteranga njagala okubategeeza baana bawala bamami njagala okubagamba budress obuliko omwana agenda nayamba aka dress like my she's not so nice producer she's zoom her okay oba producer kakawuli simanyi oyo kwa madress tugeze nga dress mpanvu notekako waliwo obunene obusweto obwajiddeko ennaku zino nga kampi bulinganga crop top buno Tasha bwatera okwambala yes bane omwana akakuba nogamba mashallah natekako wali erine Air Force ye ne gugwar never nga si Air Force natekako heels ze she can still match but njagala bategeeza ezo dress ino okutegeera omubiri gwo wakulotya tubira kubanga akulanga mugogo otekemu body hug mwana wa lemese mmeri abakulemi abakati bane bambale batya mukwano omanya kisibu kyenkulayo Shitah bambale batya beba batutamisa n'engoye zaffe tugenda kuŋŋamba nti wakulanga omugogo ogenda kwambala gode haga abaana ennaku zineno alaba olugoye ku ddami n'alowooza ndi lugenda mutulako nga bwolutudde ku ddami neerabira ennaku y'omubiri gwe naye nga buli omu asibe katondaga wekolaki mu kifaananyi kyakatonda budress obuli bode hag like nga bukwata they are really nice naye waliwo obunene obwamusalankwawa teketaaga kwambalirawo njagala bategeeza nti omuntu yenna atuuyana ekyo kiveeko bannange baana bawala baswiiti bamaada noyambala akateeteeyi Shitah okimanyi nti nakateeteeyi kaki kamusalankwawa n'olyoka otuteramu oguleega akateeteeyi ka white n'otuteramu endegeso ya buli oba yakale yakala ndala kuba at least black yo papo pink mukwano olowooza oba toyokyezza ufune waliwo buno buburo bwajja oba kale tosobodde kafodinga naye ate ne bwengendo bagamba bwabeeyi waliwo bunene obugundi bulinga bwamu omwavu talina nedda
waliwo bunene obukoba obukoba bwa bra bubeera bwa gundi bwa colorless so mukwano bwoba okambalidde mu kalega kaba tekakola ki kaba tekalaga like oyambadde kale olugoye akakalega kaba tekalaga nti oba okoze ki nti oba oyambadde so obwo bulega bwa bulungi nnyo okola ki okubwambala naye kati maama mu entertainment otuletedde ki kubanga mu entertainment ebiri mu entertainment leero nga bikaabya bukaabya matiga kiki ekiganye Uncle Humphrey bambi mugala akamiliyoni bambi yafudde naye nga tutuuse okusasira eri famire y'abamayanja Katonda abagumye era abagumize ddala ebya Kenzo byo wabitegedde maama Kenzo ne mukyala wo bali bulala kuva yagenda oba naso yalinga oba bannange bali bulala yabagambye she's my friend bujo gyali mwagala bwe kimunzi jenga mu kamera kibagambe Kenzo gwe ennaku zino yafunye akyana kipya naye nga Easter yabayisize etya kasoka malirizeeyo Kenzo kubanga nze omusajja mwagala owulira okyagala sabula tugende bami yafunye omwana mujja baddawo ne mugamba sinanga taliwasa mukwano yafunye namusha woyo cheza producer gwana amanya gyonamu kozi producer wa Kenzo naye nga Easter ekyabadde ku dediziwalo lyabatabadde banne nakyo kyabadde madda abaana bavuddeyo nga bayimba babiyita batya bano kumayiminga abaana bavuddeyo nga batula mu nnyimba ezaki ez'enjawulo just no byabadde madda byanyumye nnyo zakayimba kasinze Easter bannange Easter yo webale ngula nekitolooza nze naafiiranga waka nkwano leero nswazizza leero nswazizza sijja ali mu kusiba kati simanyi kyoliko mwana Shitah what's your problem badde mbagamba akayimba kasinze okunyumira mu nnyimba zonna ze bamayiminze akayimba ka Dax Vibes ne Vinka Believe akayimba ko bannange akayimba ko kanyumidde naye nga ani nga producer promoter ani Saabavulu balamu bannange babe bamuwadde kati ennaku ze tekyagambwako politics yaginengeja namulabye ne dressing code yagenze n'ekyukamu awo naye bannange waliwo omukyalo yabadde ne balamu ezipu nga yeesumuludde balamu nengamba balamu atalingiza kikano naye agatandikidde maanyi eryesati yaffe yagivuddeko eyo takyajambaliyo ebikuba kuba masuuti ennaku zino oba abeera kitaddemu munda naye nga gwe wenna yagala okulaba ku rasa sawa yayingira oluki yayingira ebyokuzannya firimu mmwe mwenamwagala nnyo tumunoonyeeko rasa tayaga abakazi banyashi hafta nyashi yabagamba ayagala batubakola ku tv banyashi brown nze ndi black bear naye nga rasa mugende ku YouTube channel ye mujja kola ki mujja kuba mu musanga mwana tuyatandise okuzanyira twaleke wa rasa mugambe ubyabo naye nga mwebale mwenna batwekumirako abafollowinga abakomentinga mwebale nyonyonyo mwongerere ddala okukola ki okutwagala bazijja mu inbox nga Shitah link balinayo banga sigitaddeeyo obanga wasubscribinga wakona ddamu kade bajja kuba bakuwa notifications sometimes nange osi binsobako naye bambi mwebale nnyo mwebale ddala last time program ya last time saagitegeera timu MC Shitah simanyi kyemuliko ne timu Maiden Girls banaye nga go mugende mukole ki mugiwatchinge musubscribinge you comment tujja ba comments zonna tukola ki tuziraba naye nga saaba sajja kabaka awangaale